Omuwarabu yettidde omwana we naye engeri gye yamuseemu kyalese Kadama ng'ali mu shock. Njagala tutunule mu guno omusango nga ffe ba komiti ba channel eno. Njagala tutunule mu guno omusango tulabe mazima ddala Omuwarabu ono tageti ye yabadde yakutta mwana we oba kyazze buzinga timing ye yabadde abala Kadama. Wabula Katonda n'awugula buwuguzi omwana n'afa mu kifo kya Kadama. Wabula bineeno byakanze nnyo Kadama era nga ye wano yatudde wansi n'agamba omukyalo ono mazima ddala ayinza okuba nga mutemu ebyaddala ensonga eyamuttisizza omwana yabadde ensonga ki. Wabula nze ng'omufumiitirizi ne cases zenzize nga ndaba ezikwatagana ku bankuba kyeyo nze omutima guŋŋamba nti kuno tekwabadde kutta mwana akatego kabadde kakutta mukozi. Igwe njagala oweebuuze nga nze bwe neebuuza ng'Omuwarabu mazima ddala ki ekimutisa omwana we gwe yakera ku makya n'azaala. Mutera nnyo okuwulira ezo keesezi mu nsi zino ez'Obuwarabu nti Omuwarabu yasse omwana we. Mutera okubiwulira woba tobiwulirangako ng'olinga nze njagala omanye nti omusango guno eno tugenda gukyusakyusa tugugaayeegaaye gye bukoma eyo tufundikire nga tufunye amazima amatuufu tufune ansa entuufu. Wabula yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yange eno kwata ku notification bell buli video yona yona etuula ku eno channel esobole okutuukako bulungi nnyo ate era ng'okimanyi nti no comment box ever ebeera open ensonga twagala gwe obeere nga okomentinga you give us your best answer kyomanyi nti answer eyo egenda kuleka ekyamaanyi mu bulamu bw'omuntu nga omumotivatinga omu-inspiringa omusomesa omukansolinga omuwabula n'ebintuntu ebirala kyovula batwagala nnyo mu commenting as much as you can ate era jjukira wano wennyini tusobola okuba nga tukutumirako eri gwe wena eyeetaaze gwe kyolina okukola subscribinga if you're new to this channel ate era enkusaba tovaawo era nga tusubscribinze subscription yo kyamaanyi nnyo era kya muwendo nnyo lwa nsonga kitunda channel nesobola okuleeta abaganda baffe bonna bonna ne bakuŋŋaanya yonna gye bali ne basobola okubaata era nga nabo batwegattako gwe twegatteko tugendeko mu katambe tuwulirize amaziga ga Kadama naki kyalina okutunnyonnyola ku incident eno omwana yazze atya okufa kyekyabaddewo kyekyaviiriddeko mukama we okwagala okutta omwana kyabadde kigendererwa kye ate era tukomewo tufundikire omusango guno eno twekoomereko. Naye mbabulire kye yakoze kati leero ku makya bayombya jjo naye era omukazi ono mutemu kati mutidde leero ku makya ekiro yagenze out yagenze ewaabwe n'akaana akato ne bakomawo awo ssaawa nga 10 ez'ekiro bayingidde ne mbawulira gundi durabu ye eri mu rumu yange mwateeka abayaze nayingira najjamu abaya nayambala night nagenda mu kisenge ky'okwebaka nga nze mpulira kati leero ku makya akedde omanyi okukeera nandaba eri mu toilet yange nga ndi mukuuta toyi naavaayo najja mu fumbiro kati bwazze nakwata soda atera okungulira soda nakwata soda nayiwa mu magiraasi nayiiramu ono omwana omuto nayiiramu abaana tebasomye bo abawano abazadde baabwe bayomba enkeera tebasoma kati nayiwamu soda nayiwamu olwamaze nze nenzija kati nabadde ngenda mu toilet yaabwe jjukira mba ngenda engeri yange amaze ogikuta kati jjukira mba ngenda mu toilet yaabwe mpita kumpi n'effumbiro kati mba mpita mu ffumbiro ngenda okulaba omukyala akutte empiso wallahi omukyala abadde ali akuba mpiso mu soda wamaze omukubamu n'ennamba akagiraasi kamutaddemu n'akalekawo mu ffumbiro nampita nagamba yange okuta toyi sodawo uno nagamba basooka olinda okuta toyi jangu onywe sodawo nengamba kale ye nagenda mu sitting room jjukira amaze okuwaaki amaze okuwa omwana amaze abaana bamaze obbawa kati nze kyenkoze omanyi kyenkoze naye bannange Katonda nsonyiwa ekintu kyenkoze yadde ali bubi naye Katonda nsonyiwa ekintu kyenkoze nange nkikoze lwakwetaasa ate naye mulumye kati nze kyenkoze nkomyewo omwana soda gwamuwadde amutadde kamizi omwana n'atandika okuzanya kati nze kyenkoze kutte soda owange nsooka mukyusiza mu kikopo ekirala n'owomwana ne mukyusiza mu kikopo ekirala kati kyenkoze ono owange ne muyiwa mu kikopo ky'omwana mu kikopo eky'omwana kyennyini omwana we kati nenkwata soda yandibadde ow'omwana nakagirasa akabadde akange nensooka nkakuuta bulungi nenkasiimuula nenjiwamu soda ow'omwana eyandibadde ow'omwana nemulaga nti ngenda nentuula gyali anti alaba akagirasi kali kennyini kanteereddemu nemulaga nti ngendera ddala nentuula eri gyali nentuula kumpi naye nenywa soda nengamba oba nnyongereko nagamba oyo akumala nagamba kale omulala ojja munywera ku mmere naye omukazi abadde ampadde obutwa omwana wamaze okuzanya jjukira abaana anywa n'ateekaawo n'adduka n'azannyamu awo n'addamu n'anywa omwana anywedde omwana akolodde n'akolola omusaayi omukazi nemuyita nemugamba omwana abadde ki omukazi n'atandika ottintima n'agamba soda omunywedde nengamba kiki ekiri ku soda wuno omunywedde kiki ekiri mu soda nengamba ate wali omukazi n'atintimako
nga tamanyi nti nakimukoze bannange mukama nsonyi omwana talina musango naye kawulira obulumi abazadde bange bwe bandiwulidde nga bampadde obutwa nange nina abaana abeetaaga maama waabwe baana mmwe omwana bamututte mu ddwaliro naye embeera mbi bakubidde taata we ku mulimu embeera mbi ne kakati tebaliiwo bagenze omwana embeera mbi oba obutwa banaabumusikamu simanyi akyekoledde nze be bamanyi kasita ye yampadde soda nywe ye yamuguze ye yatusaavinze n'abaana bamulabye ng'atuwa kati talina ngeri gyagenda kumpayirizaamu toba mpadde omwana we obutwa yabumuweeredde nange banammwe we bamaze okugamba omukyala bamaze okumukubira essimu mbadde ntudde naye jjukira n'akatuuka ndi mupya ewuwe ngenza okulaba ng'essimu emuva mu ngalo kakuba omulanga najja n'ankwata nampahaga nanyweza nnyo nemubuuza nyabo kikyobadde nagamba sultaana afudde nagamba sultaana afudde nagamba omuzimu gw'omukazi gussa omwana waagwo nagamba sultaana afudde mpulidde nga nze naazigwawo baanammwe mpulira ntidde omukazi afulumye yambadde abaya n'agenda ne bbaawe omukazi nagamba nzigaleba oluggi niwe wajjanisi muggulirawo bakyala omusajja bw'atuuse mu ddwaliro ne bakebera omwana nga butwa nga omusawo n'abagamba butwa naye buno obutwa bw'abadde akozesezza buno obutwa bukutta mu myaka 2 newegiba buna emyaka 2 osobola ogiyisaamu nga tebunnakutta mbubuvunza ebyomunda agambye bivunza ebyomunda kati omusajja bamugambye wakomyewo ewaka ng'omusajja yasomako obusirikale tanyeze tambuuzizza kigambo abuuzizza abaana kyekyatuusewo abaana ne bagamba nti mama bwe yabasaavinze soda kati omusajja nayingira mu lumu yaabwe nayiwa ebintu byonna n'atandika okunoonya n'anoonyeza ddala obuliri byonna n'abisitula ng'akasuka eri n'anoonya engoye z'omukyala aguddeko akacupa bakyala mbadde nfudde aguddeko akacupa kampi bwe kati kacupa katono kampi n'akagwako naye empiso gye yakozesezza nga mu nsawo alinamu empiso empya nnyingi kati omusajja ky'akoze naŋŋamba ennyambala engoye nennyambala naŋŋamba nkwata ebbaga antutte wa sisita we era saawa zino ndi wa sisita we naŋŋambye mbeere wa sisita we wano kuba sisita we omukozi we abadde yakamalako contract agambye ndi mwana wa mpisa tasobola kunziza Uganda naye akaabye olw'okuba babadde bampayiriza nti omukyala abadde agamba omukyala kanze napoyizinze soda waabwe nga tebaliiwo naye omusajja bw'amaze ozuula ako akacupa kyekimponyeza abakyala mwebale kumponya mwebale kunsabira bannange mwebale kunsabira mponye omusajja ntutte wa sisita we kati mubuuziza nti wane wa sisita we ngenda kumalawo bbanga ki naŋŋamba emyezi gy'obadde okoze ewange era ojja kwongerezako ojja kuba ngaali ewange kasita omalako contract enaku zo zennyini ze wagiramu zojja okumaliramu contract oddeyo mbagenda kuba kusasula kuba abadde yeetaaga omukozi nga sobola mukkiriza ate afuna omulala ng'ate gwe obadde wampisa gyendi naye nga mukazi we oba banaamusiba oba anaamukolera ki kuba nze andeese wanazzeeyo naye bakyala mwebale kunsabira kansuubire nti naawe w'oba owuliriza obutambi obwo obuva ewa mukwano gwaffe ono naawe nkitegedde nti omaze okufumiitiriza era kati wano kindaga nti nno naawe otegedde wa gye tuva era ewa gye tulaga abantu abasinga bamanyi nnyo okumbuuza naye lwaki adita tobeerangako positive ku bawarabu lwaki tobawaanako yogerako ku birungi bye bakola sigamba nti buli muwarabu mubi of course ate nga sigenda kigaana si buli muwarabu nti mubi abawarabu abasinga gye bali abalungi naye ate w'oba ng'olyawo nga nze atafunangako balungi abo muwe muntendera ate era ne ku bbanga lyemaze n'abawarabu ate nkolera abawarabu abasukka situula wantu wamu kuba nze amwe mobile worker intambula buli wamu intambula mu bantu baneeno mbeera nabo emirundi mingi ne nvaayo nendaba embeera netandika okompeyalinga accordingly kwabo abantu benzize nga ntunulamu nze nsiiba mbagamba nti nno Katonda yatonda omuwarabu mu ngeri emu oba endala nti ne wanaaba agenda kukutta tasobola kukulaga nti agenda kukutta ne waaba takwagala tasobola kukulaga nti akwagala wabula oyo tasobola kukulaga nti takwagala wabula oyo yekka asobola okulaga embeera n'akulaga nti kati guyinako obuzibu manyi oyo akwagala abasinga ku bonna pretenders bapretendinga nnyo lwa nsonga baba bagala okukipinga that image gwe ekulimbalimba nti nno baki nti nno balungi ate era n'ekirala ensonga lwaki sitera kuwaana bawarabu nti lwa nsonga ebikolwa byabwe ebirungi sitera kubiraba indaba bitono ddala nsobola n'okumalako emyaka n'emyaka nga siinayo omuwarabu omulungi gwe ndabye akoze kintu kirungi naye nga sigamba nti nno babi
babi according ku theory gwe bayina, according ku history gwe bayina behind them. Kizibu nnyo okunyumiza omuntu nti Abawarabu balungi nakkiriza. Nsuubira nammwe bino ebintu mubiraba. Temusobola kuŋŋamba nti no maybe I'm biased over them, nti oba nina bias gye bali. Siina bias lwa nsonga benkoleramu, mbawangaliramu, ebizibu byenfeesinga nange mbiyina lwa nsonga olw'okuba sivaayo banyumiza biki byempitamu mu bulamu. It doesn't mean nti nze ndi mu bulamu bulungi. Kwerekereza nnyo, kwesonyiwa nnyo, nakusaba nnyo ne kinkuuma nga neeyongera kutambula kubanga nkimanyi teri lugendo lwangu, buli lugendo luzibu. Abantu bano nga bwe tubatenda obubi, ne mu ggwanga lyaffe Uganda mulimu abantu ababi, naye nga naturally bo mu enkula yaabwe bantu baneeno babi ate era bakyamu nnyo ddala. Kakati gwe abadde ambuuza ekyo ekibuuzo, naawe njagala otunulemu ofumiitirize ku biki by'obadde ng'ojjolaba. Tunako mu bulamu bw'abantu abalala b'okola nabo, abazze nga bakola Bannayuganda banno, Bafirika banno n'ab'ensi endala, olabe otunulemu naawe ku biki ebigenda mu maaso na biki by'ozze ng'olaba, then oveeyo ogambe maybe adito ono bukyayi bw'ayina ku mutima eri bano abantu, oba tabaagala bwagazi, oba waliwo ensonga endala lwaki adita tayagala abantu baneeno. Ne bw'onoomala okulaba ebyo bye mbadde nga ndaba, mazima ddala naawe ojja kukitegeera nti abantu bano si yeffe, abantu bano si bantu balungi nga gwe bw'okirowooza, wabula ng'ate era ngenda baleetera akatambi k'omwami ono nno eyeegumbulidde omuze okuba nga asabira bankuba kyeyo buli waatuulaawo, buli waatuula nga talina kyakola. Obutambi bwakola Eva aba abusindikira bankuba kyeyo nga yeeyongera obbasabira era ng'abagumya bagamba nti embeera gye mulimu si ya lubeerera, olunaku lujjako era ku makya embeera eyo gy'olimu embi osobole okugivaamu. Katubireko mu katambi kono omwami ng'ali mu kusabira bankuba kyeyo bonna bonna gye muli, ate era tubeere nga tukomawo tufundikire vidiyo eno, gwe twegatteko subscribinga, kwata ne ku notification bell, katugendeko mu katambi. Kadama nkusabira ebintu 5 wandaba. Njagala Kadama yona gy'oli nga n'oba owuliza eno vidiyo, n'oba ng'oli mu ssaawa y'eddembe, ng'oba oli free, kwata vidiyo n'owulirize. Mukama Katonda gwe mpuliramu eno vidiyo, mpulira nga muli mu divine connection. Katonda agenda kusinkana, agenda kukyusa amagenda go. Nkusabira ekisooka, Katonda kugabirire mu ssente ezibadde zifa, Katonda azizzeewo emirundi 10, olabe ekyamagero kyo mwene vidiyo. Njagala ku ssente oguleko poloti, tobanga abo abagenda okukomawo ng'engalo nsa oba bakomeyo ngalo nsa ng'ebyewa byali byabalondola. Nkusabira Katonda akugabiremu ekyo. Ekyokubiri, nkusabira Kadama yona gy'oli, buli abadde asindika ze ssente zo ku kawunti yo, ne wabawo omuntu akugamba sente tezituuse oba message netatuuka ne zibulira mu bbanga, njagala Katonda kubiseemu emirundi 10. Yesu ayogera ddala mu Danyeri 12 olunyiri lusooka nti waliwo ekiseera eky'okubonaabona n'ekyokusanyukiramu. Njagala kutegeeza kiri kyobaddewo ekiseera kibadde ky'amaziga, kati Katonda leka akubiseemu emirundi 10 kyonna kiwafiisa olwaliro mu linnya lya Yesu Kristo Katonda waffe omulami. Nsabye nkusabire ekyokusatu, Kadama Katonda akuwa omwami atagenda kusabiriza ku ssente yo wadde ali Uganda, akutegeere nga bw'oli nti naawe oli mukyala weetaaga kulabirira. Katonda yatonda omukyala ng'alina okulabirwa, alina okuweebwa. Nkusabira Katonda akuwa omwami akutegeera, atya Katonda ng'ebyaddala n'obeera mu buzibu nga yalina okuyamba akubeererewo bw'okubeera ku ssaba. Katonda akuwa omwami oyo ajudde ekisa n'okusaasira omusajja atya Katonda. Ngusabira mu linnya lya Yesu Kristo Katonda waffe omulamu, omusinkane mu linnya lya Yesu mwene vidiyo. Ekyokuna, Kadama yona gy'oli, nkusabira Katonda yakusindika mu mawanga, oli star. Katonda leka kufuule star mu famire y'ewammwe. Bw'obeera nga ebyaddala waliwo obufumbo bwalema kwokulowooza nti okogende ku kyeyi, njagala Katonda kufuule star ku midibo y'oku kyalo ge baakugambako baakwogerako. Njagala Katonda akufuule star gwe abasooka okukola embaga ey'omubutukuvu mu famire y'ewammwe. Leka okirabeko mu linnya lya Yesu. Ndangirira kino ng'omusajja wa Katonda nti ogenda kifuna, Katonda agenda kikuwa ng'ova ku kyeyo bw'oti. Katonda kusimba embaga gye batalabanga nako mu linnya lya Yesu. Njogedde, Katonda agenda kukyaliramu ekyo. Ekyokutaano, Kadama yona gy'oli, nkusabira Katonda gwe nkusabira mu kyokutaano. Katonda gwe nkusabira mu kyokutaano. Kikyokutaano, nkusabira amafuta
agajudde okuganja agaliko favor, extraordinary favor. Bw'abeera nga bosi wo abadde takulabawo leka akulabewo akufuula omwana mu ennyumba. Essente gy'abadde akusasula emyezi 3 kuva na leero bw'akkiriza omunange mu kyokutaano kino bagenda kusasula essente zo ezimaze emyezi 3, bagenda kusasula essente zo ezidilayinze, bagenda kusasula essente zo buli mwezi. Mukama Katonda mpulira gamba alaba video yange mu bintu 5 byonna ogenda kubiraba mu linnya lya Yesu Kristo Katonda waffe omulamu. Bw'oba okkirizamu nange gamba nti amiina, 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 amiina emirundi 7. Kitegeeza nga bw'oyogera emirundi 7 nti amiina, nga bw'obikula video yange ekiro n'emisana nga amiina, nga gyogera emirundi 7 mu nnaku 7. Katonda leka akusinkane ennaku 7 nga tizina gwaba kusasula omusaala gwo no more delay of your salary, akuongeza n'omusaala otegere nti omusajja wa Katonda akusabide ndangira mafuta agava mu fire ministry, agava mu wizi ministry, gasinkane buli Kadama yona gyali mu linnya lya Yesu Kristo Katonda waffe omulamu. Njogedde ng'omusajja wa Katonda nsigane nga ze pasa wizi one ministry. Hear me. Ogenda kumongo obujulizi kino kyo sisaaga ojja kumongo obujulizi nkuraba 1 2 3 4 10 15 30 50 bakoma mu video eddako, bakoma mu video eddako. Buli video yange gyagenda okulaba ndaba buli Kadama nga commenting I have received a miracle, I have received a miracle. Let it happen. Essaala eyo gye batusabidde nange enkoze omulimu gwange nemba nga nje batuusaako era nga nsaba nti weba ekutuuseko gamba bugambe amiina. Munnange si kyangu nnyo omuntu okuvaayo n'atandika okuba nga asabira abantu, si kyangu era si kyangu ddala, era nga batono nnyo abasobola okutuulawo n'agamba kansabireko ku bannayuganda bannange abali overseas, kansabireko bana Uganda bannange abalwadde, abali mu mbeera embi, abali ku bitanda bye bagenda okulongoosa, abagenda okuzaala, abalina ebizibu bya abalina loans n'ebintuntu ebirala. Si kyangu naddala mu ggwanga lyaffe Uganda. Naye omwami ono bambi ye akola obutambi n'abeera nga abusindikira mu mwenna bankuba kyeyo era nga bagumya nga bagamba tewali mbeera ya lubeerera. Kansubire nti eyo ngombo ogimanyi n'oluyimba olwo olutegera olugamba tewali mbeera Katonda gye yatonda nga yakubeerawo olubeerera. Ekintu ekyo ndowooza naawe okitegeera bulungi, tewali mbeera. Wano we mbakakanyiza ne mbagamba yes tumanyi muyina bye muyitamu oba tulina bye tuyitamu, naye all in all God knows why you're facing all those challenges and God knows why you are the one, why you are the chosen one okubanga okaaba. Atela just know your tears are not taken for granted. The more you cry, the more you show God this and this is happening into my life, God one day will always remember you and try to change your life. So that's why I'm asking you and I'm begging you politely, whenever you're facing so much challenges or any challenge or any grievance into your life, just kneel down and pray. Tell God, talk to God, tell him, cry for him, beg for mercy, beg for love, beg for courage, beg for anything that you could want into your life. Tell God this and this is happening. Please change for me. Please change for me. Change this situation, etc. You never know. One day, Munage Katonda ayinza okujjukira n'akugyamu embeera gwe gy'olowooza nti yembi ate n'akuteeka munungi. Ate n'ajjukira such challenges are just an example and an examination to God. God is trying to examine us to see, are we really grateful for him? Are we really happy for him? Are we really appreciating everything that he does for us or not? And he's trying to examine your patience. Say, how patient are you? Ensonga bweti ne wekutukako bweti ne wetu oli mugumiikiriza kyenkana ki. So that's one thing I know according to the Bible and the Quran. So mbagaliza olunaku olulungi, enze Sheila Adita. Subscribe nga kwata ne ku notification bell. Imbagalanyi.